kitegeeza ensonga eyakuleeta oba kolanga naawe gy'olina nga nzeera kati ate lwera ekibe bulaaya genzirabyo kulyekulaakulana n'ebigombebwa kikuba enyiigo obutabyawula nabye ndi bajjawaye tegendwa dda yesiitume mbaka nti wange bandabire budde nnyaba olaba ensi bwe ntunuulidde bannange bandeseewo sinda zeetalabwa obulamu bwe butyo tetwafuna bwaddembe era kyemiranga majja n'amagenda kadongo kama bange aliabuze tumusisa natubesa wa mama nyifa bayinge kumulo wata twisa mama susikulimba twazenyo eno yerake kwata banyuzungu tuyite bannamukisa kadongo kama suulidde ebbango lw'emivu y'ekibaddewo nga ne ku lediyo tuyimbako kaseera ku sande ne bw'okola ki katonda kyaterekera kyassa tekivunda ne bw'okola ki kakati atuusizza obudde n'azuusa kadongo kamu bannange kadongo kamu muno eyalyabuze tumusizza natugesa wa mama nyifa bayinge kumulo wadde atuyisaamu amaaso sikulimba twaze nnyo eno yerako ekwata banyuzungu tuyite bannamukisa z'okuva obuto sebba nanyumirwa kadongo kamu engeri gye basengeka emboozi sibalimba enfuukuula era ekyo kyampanya amaanyi kyova olaba nnwanye nnyo abantu abategeera ennyimba myagaya kadongo kamu bannange kadongo kamu no eyalyabuze tumusisa natugesa wamu amaanyi abayinga empumulo wadde atuyisaamu amaaso sikulimba twaze nnyo eno yerako ekwata banyuzungu tuyite bannamukisa basibekapo byayimba asanyusa olw'amakulu agabeeramu naye amazina agamulema okukamala aliŋŋanza abayindira oyo bwerenga nga yazinyokaaba bwe bigaananga obireka yaba abazinyi be tulina enfaafa ate bo banaazina ki bannange kadongo kamuuno eyalyabuze tumusisa natugesa wamu amaanyi abayinga empumulo wadde atuyisaamu amaaso sikulimba twaze nnyo eno yerako ekwata banyuzungu tuyite bannamukisa sanga abalabye abakayano kamala olwanna buli abwe tuyimba nga n'abamu musibawo sente nti ye mukyala gwe nnina gwe musajja eyeewulira eryanyi jangu eno tubyogereko ojja kwesubya enve zino z'otunyova mwoyo wolokoso bannange kadongo kamuuno eyalyabuze tumusisa natugesa wamu amaanyi abayinga empumulo wadde atuyisaamu amaaso sikulimba twaze nnyo eno yerako ekwata banyuzungu tuyite bannamukisa mukaali asanyusa nnyo abalaba namulaba okuva obuto bw'azina n'akyusa enkoko sikulimba omusaasira akagongo akamulinga emmindi n'akabina akagwa kuli mukaali ojjo mpeeyo ssente nkuguze ku guno omubiri bannange kadongo kamuuno eyalyabuze tumusisa natugesa wamu amaanyi abayinga empumulo wadde atuyisaamu amaaso sikulimba twaze nnyo eno yerako ekwata banyuzungu tuyite bannamukisa eno gurupu gye twakoze ekkiriza twaze kulongoosa
ensobi ezibaddewo enfaafa ne zinyiiza abawagizi okuwemula okutalina geegi abalabi bakunyiye kyekiseera ekitereeza ennyimba tulema toggwa mu nsobi bannange kadongo kamuuno abatuwagiramu abalina abaana mubaleete tubeere wamu n'abakadde ab'envigo oyo teweekeka nkusuubiza bye tuyimba tubiwa nnyo obudde mpulunguse ne tuzijjamu bwe tulijja ofubangako keera sebbaale mbasiibula bannange kadongo kamuuno kadongo kamu ye yali abuze tumuzizza nga tugasse wamu abaana ffe abayimbi envuumuulo abadde asitunkana akkalira sikulimba twazze nnyo eyo yerako eggwe atamanyikkiriza bayite bannamukisa bwetyo bwe ntandise ebbinu lya kadongo kamu wano ku Delta TV mbalamusizzaako ate era mbaaniriza nnyo mwenna abalabi baffe aba Delta TV nga kugamba nti essaawa ya mbiru smart bw'etuuka essaawa ey'okumeka ey'ekkumi omuzungu kyagamba nti akalimi kaba kasonze mu nnya ziba 10 buli lwa Sunday liba bbinu lya kadongo kamu ku Delta TV bwentyo mbaaniriza bweyongeza abalabi ba music tumita country music kadongo kamu abamunyumirwa abamuwagala abamuwagira mwenna aberekereza bamama hafiswa banimandere namuŋŋoona muganda wange abenjawulo mwenna n'oteekako ne time n'okubaka simu n'ogamba mubiru smart kino bwebakole waffe byali bwe biti oluusi ne bwemba ndi mu byange ne munkubira ne muŋŋamba leero tuleetere ku gundi tusabayo akayimba kano ku lwa kadongo kamu obulumi n'obwagazi ekyo Allah akibabalire amannya nze mbiru smart okuva mu Smart Studios jinabagamba nti twafunye tabi ddala wane makinde ku Mubaraka oluyimba lwa Dr. Fred Sebbale lwentandise nalwo bingi nnyo bye tugenda okutunuulira twalina emboozi luli omulamwa gwaliwo naganye okuleeta abayimbi kuba gukwata ku mmwe ababawagira ababanyumirwa ennyimba muzirina mu masimu gammwe muzirina ewaka wammwe oluyimba olwo lwa Dr. Fred Sebbale naye yalukola nga talukoze nti lulwe yalukola nga tugambe olwo ennyimba ezabanga za group yangaza group nti group Lucky Production zino luyimba lwayo oba luggulawo oba luli mu makkati oba luggalawo enkola yali wedda abamemba n'abaleeta nti oli mwayisa obubaka kubutuseri abantu mwagamba nga bingi beti nabulya mukyala Fred Sebbale n'akiteeka nakyo mulimba n'agamba nti ono amwagala ajje mumwe siina mutawaana oye kadongo kamu obuulira omuntu ng'ate bwanyumirwa obanga emmese eruma ekigere naye nga mbaagala nnyo waliwo baganda bange bali bukomansimbya omwanyinaze nagadya ani bandabira ab'emmamba bonna awo ab'entuume wa Haji Mukalazi beebala nnyo okulaba ebbina kadongo kamu oluyimba kadongo kamu then ngenda kusaba mwami Joni eyebadde enyanjula tugenda kutambula mpola mu maaso awo ogenda kumpa ku luyimba namba 2 era abayimbi bange abato abayimbi bange abapya temwesunga nnyo wano temujjaawo wano tutambulidde si wadda nnyo naye wa abayimbi abayina kye bakoze wano temujjaawo nja programming ennyimba zammwe nziteeketeeke mukimanyi nti nziiwa bulijjo tulabe ku luyimba olwa Kizito Zavuga Kizito omuto Kizito omukulu ebibinya mujje mu bikyuse ge Kizito omukulu Joni ntwala mu maaso ate mbenga nkomo n'abantu bange benjagala ennyo abalaba Delta TV kadongo kamu Super Class Band. Engeri genda geyo wansi ewa walumbeza yetali mirembe akayumba k'omundi kagenda musisimye bansibiddwa amagulu mpunye ekimundu olumbe maama lwetise bantu bange sigadde bw'omugi mpeddeko emirembe nawe bw'otyo olukututteko abayambi eby'omuzadde olumufaananya omugumba bannange ensi tugibeera mu ddakiika eno Obulamu bw'ensi tubeera mu ddakiika eri walumbe gyatwebasa wala nnyo Obulamu bw'ensi tubeera mu ddakiika obeera bw'omuuno obulira ekaganga Obulamu bw'ensi tubeera mu ddakiika kiva si kyerumya nze lwemba nfunye ezinywamu Obulamu bw'ensi tubeera mu ddakiika omwenge ngula kuleeti n'entuuka n'oggaba Obulamu bw'ensi tubeera mu ddakiika gwanzitiraani abadda nenyottamiira Obulamu bw'ensi tubeera mu ddakiika
ddakiika olumba olaba Saddamu lwamweti batakyalya omulamu w'ensi tubeera mu ddakiika ate weerumya ng'alooba obunyezi nywa bbeero omulamu w'ensi tubeera mu ddakiika ensimbi otereeka zaaki eziritwalibwa abaziisi omulamu w'ensi tubeera mu ddakiika bannange eri walumba egyatwe basawala nnyo omulamu w'ensi tubeera mu ddakiika kyemba si kyerumya nze lwemba nfunye lusinzi omulamu w'ensi tubeera mu ddakiika zavuga ndi alwemba nabye ennyama empujje omulamu w'ensi tubeera mu ddakiika azina kubanga tugibeera mu ddakiika eno omulamu w'ensi tubeera mu ddakiika ewawalumba ekyentendayo kivundu kyajjula eri engeri gyayo omusaayi ye kalenda akwakuttira gikweka nekyamama lumuteekayo emagombe abazadde abaleka bukwemagaza babewazaala lubataddeyo ewala ennyo wazaala mwenda lukututteko 8 nasigadde wabulambala okugenda leno nennyo omwenge nfuna obuweero ye gwazitiraani abadda nenyotamiira asinga walumba yagala engusimbagamba nandibadde mugulalemu obutandya naye yagaana newooba n'obuwumbi akutta maama n'akuleesa obulindo bannange ensi tugibeera mu ddakiika eno omulamu w'ensi tubeera mu ddakiika eri walumba egyatwe basawala nnyo omulamu w'ensi tubeera mu ddakiika obeera bw'omu n'obulira ekaganga omulamu w'ensi tubeera mu ddakiika kyenva si kyerumya nze lwemba nfunye ezinywamu omulamu w'ensi tubeera mu ddakiika omwenge ngula kuleeti nentuuka n'oggaba omulamu w'ensi tubeera mu ddakiika agwanzitiraani abadda nenyotamiira omulamu w'ensi tubeera mu ddakiika olumba olaba Saddamu lwamweti batakyalya omulamu w'ensi tubeera mu ddakiika ate weerumya ng'alooba obunyezi nywa bbeero omulamu w'ensi tubeera mu ddakiika ensimbi otereeka zaaki eziritwalibwa abaziisi omulamu w'ensi tubeera mu ddakiika bannange eri walumba egyatwe basawala nnyo omulamu w'ensi tubeera mu ddakiika kyenva si kyerumya nze lwemba nfunye lusinzi omulamu w'ensi tubeera mu ddakiika zavuga ndi alwemba nabye ennyama empujje omulamu w'ensi tubeera mu ddakiika azina kubanga tugibeera mu ddakiika eno omulamu w'ensi tubeera mu ddakiika nawayitidde mulaga omuganda wange eri abalwadde we lutaddeko okuyinja eyali omugevu lwamuggyako ennyama eri enayagogaana afaanana akamenge eyali omuyonja amazima atagwa kunaaba kati yalwala awunyira awali ekibundu ab'ebitiibwa lwayolanga bikoola telutya maama lulya n'ayina obukuumi afande kaweesa engeri gye yafeesamaaza nabasebaana engeri gy'aleka obuwumbi isa kyekungwe lwamubbye nga kimyanso naye walumbe tuli kudda wambuzi gwe olumbe maama lwetikka n'abasumba ne bamaceeka abaleka awali kulaani abayimbi lubatwala ng'olubanja luli bwe lwajja ne lutubbako kafeero walumbe tuli kudda wambuzi gwe kyenva nywamu luyikinkola nanywedde bannange ensi tugibeera mu ddakiika eno omulamu w'ensi tubeera mu ddakiika eri walumbe egyatwe basawala nnyo omulamu w'ensi tubeera mu ddakiika obeera bw'omu n'obulira ekaganga omulamu w'ensi tubeera mu ddakiika kyenva si kyerumya nze lwemba nfunye ezinywamu omulamu w'ensi tubeera mu ddakiika omwenge ngula kuleeti nentuuka n'oggaba omulamu w'ensi tubeera mu ddakiika agwanzitiraani abadda nenyotamiira omulamu w'ensi tubeera mu ddakiika olumba olaba Saddamu lwamweti batakyalya omulamu w'ensi tubeera mu ddakiika ate weerumya ng'alooba obunyezi nywa bbeero omulamu w'ensi tubeera mu ddakiika ensimbi otereeka zaaki eziritwalibwa abaziisi omulamu w'ensi tubeera mu ddakiika bannange eri walumba egyatwe basawala nnyo omulamu w'ensi tubeera mu ddakiika kyenva si kyerumya nze lwemba nfunye lusinzi omulamu w'ensi tubeera mu ddakiika zavuga ndi alwemba nabye ennyama empujje omulamu w'ensi tubeera mu ddakiika azina kubanga tugibeera mu ddakiika eno omulamu w'ensi tubeera mu ddakiika obulamu bw'ensi tubeera mu ddakiika kiby'omuzadde olumufaananya omugumba ddala obulamu bw'ensi tubeera mu ddakiika oyo Kizito Zaavuga Kizito Zaavuga ne Gerard Kiweewa naani
mwenga we mwali mubazira ne bannammwe abamu nno lwakuba abamu baafa njukira mu Sempeke oba yafa mulindwa ga Budyeri twali aki Katonda baataawa oyo yafa Kasozi njala yagwa yayimba Baasi Kayola naye yayimba Kulumbe oyo yafa Robina Naamala oyo yafa ne tusigaza Robina na Kisozi Dr. Lamanzani Salamani Maniz oyo ye waali twayinamu ani yeyitanga mukajanga kamba we kuba empulidde ebyange sekuluntaza twagala empaka zino okuggwa ebivule mwatambuza ani asaanidde okufa ani muddu ku muntu munne asigala talaama ebivulu ebyo ennyimba eyo bayaddawa ennyimba igamba y'okulowooza n'okufumiitiriza ennyimba y'okuloota kalolaba oluyimba olw'obulamu bw'ensi nti zaavuganya n'okuba nga yasooka n'agamba naye bakanagamba naye bwe mba nfudde biki ebibeera mu kufa kyava kwatape nagamba obulamu bw'ensi ndowooza maama engeri gyendaga eyo wansi ewa Walumbe ettanda mpunye ekivundu akayumba k'omundi kayingira sisiimye nga nsibiddwa amagulu nderege kuma Olumbe maama alwetisse bantu bange sigadde bw'omu bampeddeko ndabye nnyo gamba nti yayimba ng'ayimba Magombe olwo oluyimba tasobola kuvaawo olulera n'otuuza ku Walumbe Zaaya ne lwekkatakuli n'otuuza ku kiwuka ekyagwa mu Ntamu ne lwekkatakuli n'otuuza ku bulamu bumpi ne lwekkatakuli naye kati mwala kuyimba nkwagala nnyo ennyindo mwala kuyimba nga bali bannammwe Kaira Simon nkutumiddeko nnyo muganda wange mu kadomo kamu tunotunda ebintu bingi nnyo nti ennyimba y'okulowooza ku kyogenda okuyimba edda omuyimbi yayiyanga oluyimba n'ayita ne banne n'aluyiza mu bitabo bisatu ekisoose nakola editing najjamu ebimu nayongeramu ebigumu okuyimba kulinga kuzimba nnyumba okuyiya nti osiba ensonda enkejje n'entereterere yafaanana asika essambu bw'otaweerwa ajja n'omufu enkejje n'ensuma empuuta n'osiba ensonda wano n'onyweza n'oyimba ebigambo biri nga birebera n'oyimba ebisatu nga bigumu ennyimba eyo mwagiteekawa kati muyimba kidomola bikopo masuwaani sigamye nti mwenna naye bagamba nyini bwadde ne ligambwako nyini lyo yes mbadde nduvudde Jerusalem bwadde ne ligambwako nnyo naye nga olina Mbiru Smart ku Delta TV leero nsooka okulisayo abadde mu show ya Katende ku Friday wano ku Big Bar Katende basudde Katende yajja n'antuukako naye nga ne kakati ono sigenda kubikola bintu nga Katende kandabe nti basudde gwendi naye essaawa eno naye nkitwala bwe ntyo na mwenna abajjanga mukuba amasimu basudde Katende esho gye wagambye eriwuddamu Mbiru Smart nabasanyukira nnyo wadde naliwo akaseera katono nnyo nali ngenze emirimu gy'abakama bange naye era nalaba music waffe gy'alaga nti omba musigadde kunyumirwa nnyimba z'abasajja abo zokka nga ne bazizza emyaka 2 emabega lwaki mmwe abawagizi mugamba nti zisinga eziriwo ekyo si ekyaleetedde abayimbi tuzza omulamwa guli mu ddiiro okuba temukyabawagira nnyo temukyalaba mizannyo gyabwe baagala kuggalawo bibiina badde mu nkola ya bivulu oba mwezi gumba muyise emirundi 2 ajagge bajja kwewa obuto mujja kusanga abantu nga beetaddemu emiguwa mu bulago banne mugende mulebe ebivulu by'abayimbi bakadonkamu banyumisa basomesa leero njabba buuli abanakyakalako gye banaaba bali nga tutambula olugendo lwaffe mpola olw'okuzza kadongo kamuwa ku ntikko bw'osiŋŋaana omuyimbi wedda bino abayimbi bigende eri gye muli nti omuyimbi oba wayitangawo ne bagamba oyo alabika muyimbi wadde tetumumanyi nabagambako nti Kibijjigiri wedda nga li upcoming w'amaanyi nnyo okusinga Kibijjigiri wakati alowoozebwako buli ategeka ekivvulu Sebbaale wedda nga li upcoming nayogedde n'omulaalo ng'akyali awo Zebra Assorted Singers bavudde mu Nantalabika w'amaanyi nnyo okusinga Sebbaale wakati alowoozebwako ng'abakoze ekivvulu lwaki bw'owuliza ennyimba za Gerard Kiweewa abateesi baro ennyimba ze yakolera mu Bazira kabombo kange maama bakasaanudde kabombo kange ezo nti owulira nti Kiweewa amaanyi nnyo luli ng'akyali mwana mu kuyimba okusinga Kiweewa kati gw'ogamba nti emba sitegese kivvulu Kiweewa wemba ntegeze kivvulu nesiterako Kiweewa n'akola nti okufuna abantu obuzibu buli mu bawagizi oba mu bayimbi then abayimbi bagamba batya bye baleeta temusobola kubisasulira ate mmwe bye mwagala temubimanyi kubanga omuntu aleka wali ennyama ku bbuca
n'agenda alondola ente efiridde ku mmotoka. Ntegeeza ki nti omuntu aleka wali sho ne bagamba waluka gazze ne Sebayo n'ekiwoneka zibikapu n'agamba bano bananyumisa. N'agenda alaba oli akaana ke bataddewo akamu n'agamba ako n'ogiba mitwalo 2 n'agenda mu karaoke. Lwaki babakubye endongo emiryango n'emmanju temuwulira muganya okujja? Ebintu bino byatabuka muve ku nkola yedda nti oli yafulumyanga teepu n'agenda ewakase ne biggwera eyo. Kati abasajja beereta mu studio beetutte ku radio beerekoledde video bazeetwalidde ku TV wonna bala transport n'obwaba agulidde president ekyemisana ogutali musango. Tugenda kukola tutya nga mwabo wagize mutuvuddemu mu paati ey'okubiri tujja kufuna ku masimu. Oli ne Mubiru Smart gamba ali wala mpozi abakubi b'ebivuga mwenna mu ggwanga mwetaagibwa munja kubawa ayina enamba yange ojja bw'obanga okuba kivuga. Twataddewo ekibiina ekikulira abakubi b'ebivuga mu Uganda era nga mugenda kuyambibwako oba gavumenti n'ebirala oba buyambi buvudde mu America oba London oba Rwanda oba Burundi naye nga buli oba nsuna gita nabagamba nti teri muntu atamanyi kuba kivuga. Nze nagamba taata wange nti oli muyimbi nti amwana ensola ne mugatata ekivuga ebivuga bingi n'okkuba engalo bwoti kivuga tuba tubatimbeza kwaya lawo masanale mawula naye omugole bamutute olaba nti engalo tuzikuba nsambidde waggulu nga jjanza omuliga ne Uganda baginyomo wedda okuyimba nakufunyemu. Olaba nti ekivuga ekyo oba okikubye teweenyooma naye gwakuba engalo sigamye nti jangu ojja kujolala naye nsunamu mugita titititi nkuba mu ngoma n'enjiwaloolo jangu ewandise. In fact office kati ku kalenda tulina office wamamito ne Sempijja then ne wano olunguja ku police waliwo studio ekulemberwa Sam Mugagga eyitibwa TSF Tomorrow Stars Foundation TSF Tomorrow Stars Foundation mujje era mwewandise mu buli mbeera abakubi b'ebivuga twetaaga abakubi ng'emitwalo 10 kubanga muli bangi. Oli n'agamba nze gundi nkuba ekivuga kya Besi ne Sena Group mwenkolera olw'embeera okuba nti enyigiriza oluyimba bulamu bw'ensi nduwadde buli muntu weereza banne buli muntu lwaki zitozaavuga abo bono bayimbi bagundiivu. Buli muntu alowooza nti ensi eno ojja kugikungula emirundi gyonna. Tolumya munno tokaabya munno lowooza ku ekyo nti ensi tugibeeramu ddakiika oba osala kkuba emmotoka n'ekuyoola nogaaka kati munnange yannumizanga ki emmotoka enjodde munnange ennyimba zo mugende nga muziwuliriza mugyeemu amakulu gaazo muleke okunyumira obunyumiro. Wantu olina oluyimba baluyita school fees ntugubadde lwa fees nsuubira lwa Mathias Walukagga nti bw'ojja oluwuliriza mu luwummulo olina odduwuliriza abaana bakadda ku ssomero olina odduwuliriza abaana bawumudde olina odduwuliriza. Oli n'agamba nti oluyimba Dr. Sebayo yayimba baluyita akanyoomonyomo bw'onoonya oluyimba olwo luwuliriza okuva lwe lutandika paka we luggwa naye ng'ensonga gy'ayimbako yagiteeka eri awasembera naye nga no yajja alambulula n'aleeta ebyokulabirako nsabeyo kyamasiro agoladdwe mukube. Lwaki Joni soko ntwaleko mukummulako bwe nkomawo nja kufuna ku masimu ng'omulamwa gwe ogwembalekedde nti abayimbi baagala kuwummuza bibiina naye gwe twaliko tetwagumaliriza. We nayogeddeko nabo ne bagamba ekyo kirere abawagizi baagala kuwummuza bibiina bayimbe ng'ebivvulu kye mwagala. Wano twalina ekyokulabirako nti ekivvulu kafeero kyabeerangamu bw'atajjanga ssente tebaazitwalanga naye bw'abanga taze mu kivvulu yabeerangawa mu kibiina kye gyafunira amaanyi gyatendekera abayimbi abapya. Abawagizi mwetereeze abayimbi tubatereezezza ekimala wadde abamu Joni tugendeko mukummulako mbe nga nkomawo. Ekyalusomosa olwera kitwale ndi mutwe naye nga kitegeeza ensonga eyakuleeta oba kkolanga naawe gy'olina nga nzeera kati ate lwera